Leero ky'Abannayuganda wabaawo ekiba kitrending ate wabaawo ekiba kibakutte omubabiro ate ekyewuunyisa era wabaawo ekiba kibasiibya nga kibatuuza obufoofofo n'okuboogeza obwama ssaako n'okuba nga abamu boogera ebikankana. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV weebali kubanga oli naffe weebali kutambula naffe ye abange oli otya okola ky'olunaku lukutambulidde lutya katusuubire nti olunaku lutambudde bulungi era nga naawe gy'oli oli bulungi. Iddi eryetya mwebali kisiibo era mwebali kubanga ate mutuuse ku ntandikwa y'enkomerero yaakyo. Bwe kityo tweyongereyo n'amawulire naddala aga trending wano eno mu ggwanga Uganda gye buvuddeko mwana mulenzi Solomon Kampala Kyagulanyi Ssekayi yavaayo n'abanga bali ku live ne mutabani wa Chameleon Abba Makasi nga banyumya ebyabwe n'agamba nti natuusizzaawo akamotoka yakayita ne kamotoka nno mmotoka nsajja naye emmotoka eyogezezza abantu ebigambo. Jjukira mwana mulenzi ono tenategeddeko nti abeera mu Texas era nga ali kubanga azimba kariya ye ey'emisinde ffenna tumanyi nti muddusi ye bwe yava wano yamala okusoma wano eno mu ggwanga Uganda n'agamba nti kanfulumeko emitala w'amayanja mbeeko n'ebirala nange ng'omuntu nange nnyina okuba nga nzimba ekariya yange ng'omuntu nange nnyina okukola erigasi eyange ng'omuntu nange nnyina okukola erinnya eryange ng'omuntu si kubeera nga bamanyiko nti lwakuba ddali wange is a political figure ate celebrity munene amanyiddwa nnyo nti nedda nange njagala kubanga nkola erinnya eryange ng'omuntu nga nze Solomon Kampala. So ali eyo gy'ali kubanga azimba naye erigasi eyiye. So bwe yavaayo n'agamba nti gyevuddeko yaguze emmotoka eno eyogezezza abantu ebigambo ssaako n'okuba nga balangira omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye waali eno alimba abantu nti simanyi nti bali mu struggle abaana ababe bali mu life eri comfortable ku myaka emito oyo omwana bamugulidde emmotoka ey'ebbeeyi ebigambo bingi nnyo ebyogeddwa nnyo nga bw'okimanyi era ate munange wookwata ndowooza ŋŋambe ntya wookwata ndowooza omuntu embeera gy'alimu kale n'ogatika n'obwavu nabyo ebigambo oluusi bibeera bingi. So abantu boogedde ebigambo boogeredde Solomon Kampala ebigambo boogeredde emmotoka y'omwana nga mu butuufu balagira ddala nti banyiivu eri omwana muto ono lwakubanga yavaayo n'agamba nti yaguze emmotoka ye abange balowooza Solomon takola. Mbadde mmanyi ebintu byalimu eby'emisinde yadde bayinza okuba nga alina engeri gy'aningamu naye ng'omuntu ate nze ndowooza omuntu okufuna mmotoka tekyandibadde kibi ate ne weebuuza kati Solomon okufuna emmotoka ne struggle bijjiramu wa? Solomon okuba nga yagula mmotoka ne struggle bijjiramu wa? Ani gwagaana abali mu struggle okuba nga bagula emmotoka oba abo bagyogeredde naye tebeerabidde nti Bobi Wine musajja yakola dda erinnya lye era n'akasente yakolamu dda ne bw'asalawo nti abaana be buli omu amugulira emmotoka era asobola obbagulira kubanga jjukira yagenda okuyingira paalamenti ng'olwedde yali yakolamu nga mu music we nga yakolamu dda akasente. So ayingira paalamenti ng'ayongerezaako bongereza ate avudde mu paalamenti azze yeesimbyewo nga president eyesimbye ku kifo ky'owa pulezidenti w'eggwanga. So kwegamba ebyo byonna bimuwa enkizo okubanga oba oli abaana be asobola okuba nga abatuusaako buli kimu kikola ki kye beetaaga. Weewaawo tosobola kubanga ow'omuntu buli kimu kye yeetaaga naye at least bintu abaana be kye basobola okuba nga beetaaga okukozesa mu bulamu bwe bulijjo ndowooza asobola okuba nga kibatuusaako naye ebigambo byogeddwa emmotoka eno eyogezezza abantu ebigambo. Mujjukira emmotoka ey'omukulembeze ey'etayitibwa Masasi yayogeza abantu ebigambo nnyo naye nno kigambibwa nti eyinza okuba nga esingako n'ey'omukulembeze kubanga nti nayo
simanyi yagirabyeko naye batandise ogyogerera mbu nayo bafumbiramu caayi mbu mulimu omucomo era mbu bwegulawo ekuyita amannya go mbu bwe batayagala otuulemu ekugambirawo nti fuluma weewe abaana boogera ebigambo mbu kyekiri mu mmotoka eno eya Solomon Kampala mbu naye ogituukako esooka ne kuyita amannya go gundi gozze mbu weba oyagala oyingire era mbu ekugambirawo yo kennyini ekugulirawo tuula wano eno naye mbu weba teyagala ekugambirawo nti nedda gwe tukola ki tetukwetaaga mbu sinze munayinze sibimanyi nange mbulira byambu yeyo emmotoka eyo gye nkulazaawo eyo eyogeza Abannayuganda ebikankana abamu si buli omu nti yalemeddwa okuba nga amusanyukirako naye abamu ekigambo ekyo waliwo abamu nga tekyabasanyusiza yadde lunaku lumu we luti omwana okuvayo n'agamba nti naguzeeyo akamotoka kyayisizza abantu abamu bubi nnyo era ne batuuka okuba nga balangira abali mu struggle nti bagire nga babeera mu struggle mbu simanyi oli nga abafunamu bo bagire mbu nga abaana baabwe bali mu makomera mbu abaana abooli nga balivinga mbu luxurious life kugambye naye nga kyonna kyekiri ye Solomon kyo yakitaddewo era n'akibeegambira era singa teyayagadde nti mukimanyi yandibadde asirika naye kennyini yavuddeyo n'aba nga akyogera that means yabadde takirabamu obuzibu n'abantu siraba lwaki ate omwana baba bamuteekako ki ebigambo bamwogerera ebigambo ebikankana abamu bawanda muliro nno ne batuuka okuba nga ate babiyingizaamu naani ne taata we bigambo bingi ebyogeddwa nga womanyi Bannayuganda naye ate obudde obusinga wano twabimanyira ebimu ebyo kubanga omuntu ayinza okwogera ekigambo ng'eyabaddewo ng'eyakirabye ng'alinga gwe watuma n'okutuma nti nkolera kino n'akikuteekako mu butuufu n'asikawo n'asiiringawo n'okusiiringawo ng'alinga kyayogerako akirinako bwino so ebya Solomon Kampala bwe bityo naye ng'omwana ye yeetuusizaamu enzirusi yiiyo nsajja era ajja kusigala ng'eyogeza abantu ebikankana kubanga ye emmotoka nsajja abamu tebasobola kuba nga bagyetuusaako naye ye musaayi muto yasobodde okuba ng'akola ki agyetuusaako so munange mawulire malungi nnyo eri musaayi muto Solomon Kampala kyali mwana muto bambi naye lwakuba nti abantu tulinamu ennugu nene nnyo naye ng'akyali bebi akyali mwana muto naye nga womanyi nti abantu abo balinamu olusaayisaayi oba ngambe ntya balinamu olusaayi olw'essente oba olw'okukola essente bw'otunulamu famire yaabwe yonna bantu ba ssente era baziina naye nga beekoleredde bakola ssente zaabwe era bazimenyekera naye nga bonna w'otunula mu famire yonna basajja bakozi era balina ke beekoleddewo so abaana bw'obanga nabo batandikidde awo bataata baabwe bakomezza kiba kirungi nnyo kino kiba kiraga nti munange efuture eri bright era gy'alaga aba alabayo just kiba kimu kyokka kufuna guidance y'abazadde tukumugaidinga nti kola kino tokola kino akyali muto ku myaka egyo aba yeetaaga guidance abazadde kumubeerayo just kumulaga direction entuufu ey'okuba nga ayitiramu oba y'okuba nga akwata nalema okuba nga ayonooneka bamanyi eyo emitala w'amayanja eyo naye ebifo ebyo waliwo ebifo ebitali bituufu ebitali birungi naye kyonna kyekiri agenzeeyo ng'alina kyamanyi ng'alina ku myaka gy'agendeddeyo kubanga asetolingayo at least afulumya Uganda nga at least amanyi culture yaffe amanyi buli kimu so byebyo ebitambula ebigenda mu maaso mmotoka eno eyogezezza abantu ebigambo mmotoka eno eyogezezza abantu ebigambo ebikankana kwegamba ono n'ateekawo kino ono n'ateekawo kiri ono n'ateekawo kino naye nga omwana ye yabakubye jjooka yesaga mawulire aga trending era agatambula kyensobola okugamba kyekimu nti okyali ku NCK TV gwali atana subscribinga gekaseera okuba nga osubscribinga ku channel yaffe ringing that notification bell sharing liking saako n'okuba nga oleka comment ebisigadde byonna buterevu wetulinnya mawulire tujja kuba nga tugakuweera tujja kuba nga tugakutuusaako wonna wasinzidde abaganda baffe abaisiraamu nkiddamu bambi mukuliko ekisiibo era nsaba Mukama Katonda abateeremu obwangu n'ennaku ezisigaddeyo ziba 6
6 oba 9 I think 6 nazo abagenda ozisiiba nabo basobole okuba nga ate bazimalako bulungi n'olunaku olwaleero lube nga lubatambulira bulungi. Mukama abatukuumire. Munzikirize mbe nga mberekereza ninga kyensobola obbagamba nti kuba nga tukoma mu masaawo n'amawulire mangi nnyo temuvaawo.